was all letting. Lydia, mbadde njagala otwanirize ku mugenyi waffe omukulu nga bannange ino omugenyi wange omukulu omukyalo ono ndoza muwulidde omukyalo ono tabuddamu palapasi omukyalo ono anjagala nnyo omukyalo n'agala Uganda music. But most importantly, I've never seen a person in a high office like hers that can sing music and write music like my one and only Hajjat Namyalo, ladies and gentlemen. Adiwa Hajjat ayagala basampolinga mukatini ayogere tumutaddeyo mu office tugende maaso. Yes, with due respect to Hajjat Namyalo okuva mu office of the national chairman. And on that note, twebaza ba members of parliament baffe abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala bambi kutwagala eno mu ndongo mu bitiibwa bammwe ne mutwagala. Twebaza nnyo Dr. Hilary Chiaga ye shadow minister w'ensonga zino ez'endongo yazikwasaganya era yalwanirira okulaba nga buli kimu kiggwa nga bwe kiri. Ladies and gentlemen, give it up for Hajjat Namyalo. Lydia. Hajjat wange, omugenyi omukulu wa show yange, lero Hajjat bali kuhonoringa show yange. Lydia, nyenda kusaba Hajjat ekintu kimu. Tuli mu ssaawa 5 n'eddakiika 2. You know you still have more performances. Hajjat sabe mu bitiibwa bwe atuweeye essaawa. Hajjat, nsaba otwongereyo essaawa. Musiwe kiri. Enyimba tukyalina nnyingi seti namba Hajjat kasita waali security gulugulu tusaba Hajjat atwongereyo essaawa emu. Tuli ku mulembe gwa Museveni nabwe kityo essaawa bagikongeddemu. Ate abannugu temuleeta nnugu. Akalulu kaliwa. Temuleeta nnugu bannange abasecurity abakCCA omwana muto banaye bannayuganda mwebale kwagala omwana omuto ono alina ebintu mwebale nnyo mwebalire ddala. Hajjat njagala obaweeyo kasambu kalowoozi k'olina nze kemanyi. Hajjat ayimba mmwe. Hajjat yawandiika ennyimba ze mumanyi edda naye nga teyeeranga kubanga ali mu ofiisi nene naye njagala basampolingiremu. Kamukwatira akazinda basampolinge mukatini kale gyayimba naawe ezizo ziyimba kuziyimbira abantu kali Hajjat yampandikidde akayimba tribute eri radio Moze radio saba nsampolinga akayimba aka Moze radio nangabe muba engeri gye tuli mu love moment nja kusaba njagala ddagala kola ku byuma yangu bananga kola ku byuma obudde kubira Hajjat awo ka keyboard oba kakyawo tutambule.
so much, Hajjat Namyalo. God bless you. Thank you so much, Hajjat Namyalo. Our guest of honor.